muleseewo wano olw'ensonga. Taata tugasse wamu amaloboozi ng'abayimbi ba gospel bonna mu ggwanga muno nga tusabira muganda waffe Makona omusuuse, omuwonye, omutereeze, omuwonye ekikanga bw'ekyo ne bw'anaaba ateredde kireme kubeera nga kimusumbuwa. Omuleseewo olw'ensonga, omuwonyezza olw'ensonga. Bw'azuukuka ku kitanda ekyo Mukama kaakitegeere era kaazuule ensonga eyo lwaki omuleseewo. Taata tukwebaza, tukwebaliza ddala. Nate tusabira famire ye ne famire ya NBS yonna. Tubasabira Mukama obatereeza emitima, obagumye emitima, gwagumye emitima, gwawonya, gwatereeza. Tusaba famire ya NBS ekikanga bw'ekyo nakyo ekyokuluuzinga baganda baabwe nakyo ku mutima kigende nga kibavaako mpola mpola. Bayinza obutabeerabira naye ennaku ku mutima ebaliko. Mukama gwajjawo ennaku, gwayamba, gwatereeza buli omu. Mukama tukusaba okutunule mu nsonga ya Makona ku kitanda awo waali atereerere ddala, awonere ddala, addemu adde, akuweereze nga bw'abadde akuweereza. Taata tukwebaza kubanga bwe tusaba mu linnya lyo buli kimu okiwulira era buli kimu okiteeka mu nkola. Tukwebaza nti byonna bigenda kukolebwa. Tukwebaza olw'obulamu bwe era tusiimira ddala. Byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, na buli yenna ali wano agambe amiina.